Zoom Studios 256. Esimu evuga naye agijjako. Maama, enamba etasobola gikwata agimanye. Kwese n'essimu yange enamba tagimanye. Eyo y'anaagikwata. Ajja gikwata tagimanye. Ngezeeko ndaba. Tokaaba. Lwaki nzikaaba nga sirina waakubeera? Hello? Ani ono? Nze maama Nakafeero. Mama Nakafeero? Ongamba ki? Kafeero munnaye tukukubidde kukwetondera. Otusonyiwe byonna ebyatusobako munnange. Mbasonyiwe? Ffe bw'olaba tuli eno mu nnaku tetulina nawe tugenda kubeera Manerende ennyumba agitwala. Kyogamba nti mwali mubikola temumanyi. Bambi munnange Kafeero tukwatirwa ekisobeere musajja wa kisa. Munnange era omulamu yasobya tusonyiwe Kafeero bambi tusaba Mukama. Kafeero tusonyiwe tukomeweeyo bambi. Bambi otusonyiwe tukomeweeyo. Nvaako va ne ku simu yange. Kafeero. Halo? Agigyeko. Bade njayogera esimu n'agigyeko. Mama tokaaba. Abaye. Muvaawo. Tuvaawo. Obwedda mbanoonya nga kyenjagala mubeerewo ng'abajulizi nga musajja musasula sente ze. Manerende, ozimusasudde? Nze musasudde. Olimba naawe matovu. Ate nkulimba enfunemu ki? Ozigyewa. Gomanyi kye bayita matovu. Nze sente mba nzirina. Naye nze nayagadde mugezese ndabe ddala Yusufu mukwano gwange oba nedda. Naye nkitegedde mukwano gwange nga nyina sente bwe siba na sente siri. Munnange sente ye muganda w'omunaku. Olowooza eriyo omuntu ayinza okwagala nga tolina sente. Nkitegedde leero. Omwavu tabana babe. Naye nkitegedde era ne muwa sente ze. Nagenda. Naye nga byaddala musasudde? Musasudde. Bannange. Obwedda mbanoonya mbakubira amasimu, simu gali bize, nkuba amasimu gamwe gali bize nga njagala mujje mubeerewo. Muyingire mu maka, mwana wange. Nange nawe bale. Musasudde. Yandenze nadda. Bannange mmemme mbadde nze nange. Naye muteze akakodyo akagudde. Ekigezo kimulemi.
Halo. Tata Mpanga. Jebaleko ssebo. Kale. Kakati amawulire gempulidde matuufu. Gano gempulidde mbokutte ssente noziwa Matovu anunula ennyumba. Bituufu oba bannimbi? Ekitegeeza tebannimbye. Kakati ssente otodde zaaki okuzimuwa? Omuwadde za bukozi bwaki yakoledde ki? Kawulira byonyumya. Naye olina amagezi. Olina amagezi musajja gwe. Bulijjo oli musirusiru bw'otyo. Ng'omuyamba ngaani? Omusajja yantulugunya wano olw'okuba nakwata omwana wo ne mukukuddiza. N'antulugunya n'atuuka n'okutugoba mu nnyumba. N'embeerawo nga kugamba tafuddeeyo bambonaabone. Ssaawa zino gw'okutte ssente n'ozimuwa. Obadde omwebaza ki? Twala eri gwe omanyi ebbanga lyentobyemu n'oyo omwana. Omanyi bye tuyiseemu. Kale n'owulira bwavevenga. Naye okimanyi nti musajja gwe oli musiru, nze mbadde simanyi nti oli musiru bw'otyo. Naye bannange, kale nali manyi Matovu ye musiru. Kyokka kaakati nga simanyi nti naawe ebbanga lye namala naawe wankweka obusiru bwo. Kati ssaawa zino obujjayo obundaga. Bulijjo oli musiru bw'otyo. Kale oba obukadde 2 singa wabompadde n'onneebaza okuza omwana. Omanyi bye mpiseemu. Matovu wamuwadde za mwebaza za bukozi bwaki? Biki byoyogera anyumya kasasiro mandaazi gennyini gonnyumiza. Tosobola kuŋŋamba nti n'obadde omuyamba. Ng'omuyamba jjukira muli alimu na mukazi we. Ssaawa zino nze omanyi kyendiko. Omanyi wendi. Omanyi biki bye neta. Kale waaliziwadde Mpanga n'atandika bizinensi. Ekyo si kikulu, ekisinga obukulu ekisinza okunnuma. Mbadde manyi omusajja yambonyaabonya, kaakati naye Katonda amusasudde. Kyokka ovevenga munkutte se yiba naye ng'obanze ntomera biki. Nali mmanyi Kimatovu kyekisiru, kale ate natomera Tata Mpanga. Ate gw'oli musiru onsusse ku bukadde 2 omusajja alimu amagezi. Simanye baakuloga. Tonyumiza kasasira avevenga. Yiba naye natomera. Sajja gwe kale oli musiru sikirabanga bannange. Nze ugamba ate gwe wagwako ne mutoyi. Kasasiro. Saagala kumanya. Kujje nako toyina magezi mbwa gwe. Alo? Mpanga. Oli otya? Kaakati kitaawo Walusimbi kye yankoledde. Nonyeze ekyokola nga sikiraba okujjako nga nyina kola kintu kimu kyokka kukkiriza ogende mu maaso n'enteekateeka zo ez'okuwasa muwala wange. Banange neewunyiza. Yankoledde ekintu kye mbadde sisuubira nti asobola okikola. Obwedda nkuba ku simu ye mugambe naye ng'essimu teriko teyita. Mujja kuddamu kale edda mukubireko bwe yayise naye nga gwe mugambe nakkiriza mu mutima mulungi muwala wange mujje munone mukuwe mu mutima mulungi. Kyokka kyenyina okumusasula mu kiyakoze. Kale neewunyiza nnyo abantu ab'ekisa bakyaliyo mu nsi. Kale si nnyo bambi, si nnyo. Halo Mwami Matovu. Wanji mwami Walusimbi. Nsanyusa okuwuliza ssebo. Nange bwentyo ssebo. Muli muti eyo. Tuli bulungi. Mujeebale. Kale ssebo nawe mujeebale. Kakati ekinkubiza akasimu kano. Ssebo. Mutabani wange wano Mpanga aŋŋambye nti omuyise n'omugamba nti obakkiriza bafumbiriganwa wasa omuwala wo. Kituufu nnyo. Nga kusamwa. Wabula mazima gayogedde mazima nze kutumye ssebo. Anti njagadde nkakase mbadde nga nti oba omwana nnimba. Atakulimba. Nze amutumye. Nga kyamukisa mulungi. Kubanga munnanga abaana abo baayagala dde okufumbiriganwa.
ne bwe kibeera nga obakkiriza obawadde olukusa kyamukisa mulungi amiina nnyo ate no ze ebbanga lyonna mbadde simanyi nti baali basalawo okufumbirigano mbadde sibimanyi kyamukisa mulungi omanyi ku kyewakola mwami wa Lusimbi naye kintu kirungi nnyo kati nga nange naawe natunudde tunuddemu ekyenyina okukola okulaga nti naziima ku kyewakola nga ninakola ekyo amiina nnyo kaakati nno munnange naffe eno katuteeketeeke emikolo gigende mu maaso naye era ati muteekateeka nnyo kubanga ze kyenjagala mukime bukimi muntu wammwe nze kyenjagala mu bbanga ttono mu nnaku ntono zitimbale bubazi omwana ajja kubanga akimye muka mwana wange era kati awo kyonkoledde tufuukidde ddala ba Luganda bennyini tufuuse bakulu na bakulu amiina nnyo Mukama abawa omukisa abaana baffe kale mubeere bulungi Baba nno wategedde mpulira Matovu kyeyakukola kyennyini kye bamukoze wangi omwana ono omulenzi gw'abadde ayita owuwe bamumugjeeko dda bamugabe mu bamafumbe y'empanga kati takyali nsamba y'empanga mugabe wajjo kakati kino kyekiseera ompulira mwanyinaze essaawa etuuse Matovu akungule buli konna ke yasiga kankubuulire bw'osiga mwanyi okungula mwanyi bw'osiga sere okungula sere kano ke kaseera akungule buli kyonna kye yasiga ate kankubuulire kikyali kituuza kalindayo olunaku lwagenda okukiwulira bulungi nnyo bw'ati nti nzadde mu mukazi we ate mmanyi kigenda mukosa nnyo kigenda kumukosa negwe ate kankubuulire amagezi ge wampa njagala kwebaza okimanyi nti Sauda mukazi mutegevu nnyo mutegevu atya okimanyi nti omukazi oyo gw'olaba akuzimba mu byenfuna n'akuzimba mu byobulamu n'akuzimba mu byamaka okimanyi nti omuntu okwata emitwalo 5 n'ozimuwa agenda agulemu olugoye naga nti zino tugulemu enkoko nakwata emitwalo 5 n'agulamu enkoko 2 koko 2 ne zitandika okubiika abaana ne bali amagi ge wandiguze amalala gaaludde enkoko zaaze omuntu ng'oyo yinza musangawa yeggwe okimanyi nti Matovu ono ate kubanga si ye yazimbanga mukazi we wabula omukazi ye yali amuzimba kati olaba bwakka ate nga nze eno nninnya bulinyi kakati kankubuulire Matovu tamanyi kye yalumba yasamba ku muwunda kaakati atandise okukifiiringa ngambye yasamba ku muwunda bwe gaba masannyalaze yakwata mu 3 phase gagenda kumwoca asiriire bweba turakita yawalampa majegere tamanyi kyaliko egenda kumuwalula emuvulungule yenna gwewe abalabi baffe mwenna aba YouTube channel yaffe nsanyuse okundaba nange nammwe okubasanga nga mukyali balamu bannange tuyina essanyu lingi tubeebaza okutulaba okutuwagira okugoberera bye tukola ku YouTube channel yaffe bannange nyina essanyu okubategeeza nti firimu eno gye mulaba eri ku episode ezisembayo era bwe tunaaba tugikomekereza tugenda kuddayo ku firimu yaffe seri eyasooka eyamanyibwa nga Ssekibotte tugenda kugikomyawo ku luno eze eyokya twongeddemu ebinnonogo bingi tubasaba mugirindirire mugirabe mujja kuginyumirwa kubanga nnungi enyuma tugikoze ya mutindo ddala kale n'olwekyo tubasaba mwekuumire ku mukutu guno mwanirize kyonna kye tunaaba tuleese era tubasaba mukinyumirwe era kye muba mulabyemu ekikyamu
bannaye okutuwabula kyekisinga obukulu, mutuwabula ne tutereeza. Bannange twebaza nnyo Katonda era tumusaba abatukuumire naffe atwongere amaanyi n'obusobozi obuleeta ebibanyumira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde nze Sozi Sulaimaani Muteegombwa, omuzannyi wammwe.